Ochalaba okwanjula n'embaga. Kulikayo mukwano mbulanga kwebale kubeeranga ate okyali mukulaba Delta TV tukole guli omukolo wali gwakukyala ensonga lwaki kubadde mu mpimpi lwadde nga gwali mulungi nnyo era nga gwa bbeeyi nagamba nti tukyagenda maaso ne Sharitas Bridal World esangibwa ali eri ku Nkuma Road Wakoma ekizimbe bakiyita Sal Complex be banyambaza gomesi nawe bajja kwambaza negawes n'ekyenyi graces ate nga tusomesa n'abaana ebiri nga tutandikira ku mitwalo 10 tutegeka omukolo gwonna buli kya mikolo tukiina n'olwekyo tuubira bukubizi simu kaseera kano olina appointment esimu yaffe kweri nosindika ne WhatsApp nojja nga nawe oli ready bulungi tukolako tutya mukole emikolo covid anagwa ddi mukole emikolo luli Reverend Father Mukibi Mwamulya bwe yagamba Father Chibi Mwamulya bwe yagamba mukole emikolo kiveewo mwana abandi tomukandaliriza lwa covid lwekyo mukwano kugamba nti ate mukaseera kano tugenda kubeera nga ate tugenda mu maka nga omukulu Ssaaba Bendo ate agasangibwa enkulagirire eri munnakifuma mu mukono gonna makage nolwekyo mukwano ne tugenda mu makaago era gonna ga Ssaaba Bendo nga muwala we ono twalaba embaga ye naye kuno kwanjula ye babirye Mary Nanchinga bwatyo nabeera nga yanjula omwami we Andrew Tunamasiko ababiri bano babuildinze bambi nabo obulamu bwabwe nolwekyo tata yakyebe nagamba abaana bano balina fokasi abaana bano bakola bulungi abaana bano obulamu bwabwe bulina gye bulaga abaana bano bayingidde embeera y'ekisubuzi kannange kambaweemu ka big push batyo n'abawa push ennene n'abawa fuso mama okuwaseewa omugagga si kibi kitegedde ate teyakomye okwo n'asiima n'omu ku baana be asinze okukola obulungi gwe bayita Golla naye namwa emmotoka nono babiri eyanyumye babiri yabadde n'essanyu abantu badde basanyufu abantu bayimbye abantu balidde abantu basanyukidde omukolo ogwo n'olwekyo leka nkutuuseeko nagwe tova ku Delta TV tukole nze Sharita mazima wanvu mami eyakolamu Sempulira omutima gungamba wafunya kusotinga pulira omukwana gungamba walabya kumisinga nsaba maaso kontunuuliza olema okugakomya otunula mbulako newe mpita ngompana kaseminti kewakozesa sikulimba kankuma mutekisi olinga duraiva ngegenda Mpulira mutofai munzikize kutekwe light kusaba ontekeko baji ngilagaye kwa siriyati ontekeko remote nga bonyiga lafu nkuwa nyingi sititimbira baluni zennaline kweka lafu nojikwekula bwekwekula lafu nojikwekula zennaline kweka lafu nojikwekula kusaba netolola abulwe bampita sibakosengengo munene babudiwaya lavu yobasalibwa kamasanyalaze nkebera mu mita zali kunyosana katonda yatwakava mu miso pulira omutima gungamba bafunye kusotinga pulira omukwano gungamba bafasiritetinga tambuze buvumu olw'amaanyi getufunidde mu Mukama bannange tubasanyufu nnyo tusanyusa okubalabako olwaleero olw'omukolo ogw'omwana waffe mulongo babiri Mary Nanchinga tulina essanyu lya nsuso olw'embeera eno era nga bwe mugiraba bannange mutindiga ne mujja Mukama kyakoze kyanjawulo n'atutuusa ku lunaku luno olwaleero nebaliza ddala omwana babirye Mary Nanchinga okutuusa ku mukolo okutulaba nti olwaleero atuleetera mwana munne olwaleero nebaza omwami waffe ffenna abatudde wano omukulu
Saalongo Wilson Muki Muzanganda yebale nnyo munnange webale nnyo okutulabirira webale kutukuuma webale kutwagala webale kwagala baana webale kwagala buli omu buli kinoomu mu ngeri ye mu kiti kye taata ssebo Saalongo webale nnyo taata webalire ddala Mukama akwongere ky'osinga okwagala obulwadde obuzibu obulwadde obulimu mu mbeera embi n'olabanga kino Mukama atusobosezza Mukama yeebale mukulu wange ono ebigambo abeera na bitono njagala nyongerezeeko bannange tusanyusa obalaba badde nsaba twekubyeko mu bugalo ekyamazima olunaku olwaleero lugenze mu byafaayo buli ali wano yamanye emisanvu gyayiseemu buli ali wano yamanyi Katonda engeri gyamutuusizza wano saagala ogambe nti gabadde magezi go n'abalala bonna bayagadde okubeera ku mukolo guno twayita abantu bangi twagana basalako olw'embeera naye mwe abasobodde okujja Katonda yekka yasobola okubatusasulira weyazaliwa omukyala akuba engalo bannange nasulako mubaala tetutambuza ebigere twekuba nekuba naye Katonda yaliwo mu makubo gaffe era Abasamaliya bennasanga mwena mwebale abe mu kibi mwatendeka mwebale wabula wancakobo bannange bwe twazirunda mukulikeyo kugendo naye Katonda Tata wangi obadde okyaliyo ne bakulu banno anti mbadde nkyanjula omugenyi ow'enjawulo sebo taata ne tufuna abagenyi abatwegasseeko tufunye abagenyi abatwegasseeko department ambulance zonna zimaze okutuuka ebyaerethi bituuse mama Dr. Diana atuyina abiweereza taata batuuse kati buli muwala mugamba akwate emmundu ye manya temperature gun taata era beeteefuteefu mukulu buli muwala akwate ne masiki ye mu ngalo naye nga naye ateeka okuba ne kye bayita protective gear naye nga yeekuumye gwogema nga bwemuteekako gandi gwe masiki ogirina sanitizer omulina kaakati bawale mukole ekyo mangu nnyo kaakati nja kusaba mukulu abo bansembereze nga bwojjako 10 lyengenda okutwala mu nnyumba osooke okuba woliwummuza abasigadde kabusimba pida paka mu dining yaabwe agwe bagema yagenda mu dining mama Bernard Meza Makagwa, Mama Kamya, Malikojo, Mama Masuti, Mama Nabuti, Mama Nachifuma, Mujema Ukumeko, Masa, Tukumeko Munda, Yawo Ukumeko Mama Sa, Tarichu, Leta Rachitumba Munda. Abasajja b'emyaka egyo ntubuze bakulu bannaffe yadde bano abaana abato mwe bali timwe baani kugafuna twagala tuli basibire tumanyi betulinda tubamanyi batata twanirize tulamuse ku bannaffe
wamuna ffe bataata era tenyo bataata bulungi bataata musibye mutya bataata amakubo tugayiseemu ewaffe taata kyaba tamanyi senga yaba akimanyi kozonga munyakole senga aberaki eshwenkazi bweziri akati eshwenkazi ezewaffe ne Buganda bwetuba tetumanyi kintu ezo eshwenkazi ziba zikimanyi kati basenga muwanize ku bagenyi ba mubabuuze ebisigadde fe tubibabuuze wamunaffe basenga era denyo basenga bulungi basenga musibye mutya basenga mwebale kutulagirira enkulagirire kakati njagala okwateko mukwate ku kanzu amina mukulu basi kakati buulire tuyite bataata wetuli reverand atudde wano bajjajja mwebali otubuulire oyo yaani kulwa muwala wangi kubangi betwakuwa mukisaakaate kyo wangi bawulira batudde baganda banyinaze ne baganda bange mwenna n'abatakansi baliwe ono yebaze olw'omwana wange mebi babirye nakinga oyagala okutwala omulongo naye best management babidde nakato kasigala babidde olugani nakatakinga ate nabano balongo ageza nabiganda oyoyabatumuwala nsaba onzikirize era njogere mu luzungu lwe bawulira lwe bagenda okuwulira ddala lwe basoma bantumwe engalo ezimu murao zoona zitwakira nimwe mbaheerezeza maani ekindi bakugira ng'omu maka gati bagira kishuba nibatumanya nekyatuleeta nibakimanya nambwenu ishenkazi yarugayo yija yaborekomko omwasimbi b'omu makaga kandi n'omwishiki nibija kumuteereza mbwenu batubuuza nitubaaha niko kanyaka twaza kubishoborera ebituratigayo bariya bitunga tweri twaza kuriyo wita omubugizi mwe bari munonga taata engalo ezibadde eno ne bamaama zonna zammwe era nga basiima amanya ge ye Andrew tulina amatsiko mu lulimi lwaffe eno aba tulina essuubi azaalibwa taata omugenzi tinkamanyire Deusi era nga tuvudde embalala omwana ono yasoma taata yasomera ddala era n'akuguka okubala ebitabo ekitegeeza ensi n'enkulaakulana abisobolera bulungi ebyo byonna byakubala ate n'amagoga twakimanya nti okubala mwe batambulira mulungi mukwongerako n'ayongerako n'okutoolako n'okubisaamu taata tweddira nte eyalugombwa eri tukiyita ngoobe mubeno mukyatuyitaani ndereya tuge tukuyitira ki kubane tumuyita mmere si mmeri tumuyita ki mmeri kakati ekyaliba tekiddako mu Buganda mu kiseera kino bwe tuba tusala embaawe newaffe mu bibira tugamba nti akuwa twabasalira omutwalo gwa nte 8 omutwalo gwe gubeera kyewamu ensuga mwatushuga dda ente 8 bazikuwa yakusitula mukulu wange ntulume omukungu yavuga lwabazadde ffenna ne tiimu delegation n'agenda mubende ente zaffe 8 netuzirawoza abazadde ba Andrew mwebale nnyo okutuwa ekitiibwa ky'omutwalo era nsaba Andrew asituke taata naye agenda muwa ente zalinye zalunze zakumire banga teziba nte nno nyingi tonene ziba mwanyi nga ziri mu kibu era ziziwalyazi mwekwagaliza waligesi ku nte yagagawalira ku ki kati agenda ziwa Andrew yamuwa taata mwaki kataata Saalongo ne Saalongo nabo bali bali bemulaba bombi baki basaalongo kakati mugende wa taata Andrew gwe best man otuula kibagenda walona katu kakati mataka awona tumuwa mikisa gy'abalongo taata yasobola okulya ku mwanyi senga twaze mwankole mwanyi twadde ntashweka naye tugaba ntashweka tugaba amazzi ne mwanyi temuli kintu kyonna kirimu kijja tusementi
Twagala nnyo kyokka tuwadira ki bwana omunyankola akwenda kyonka aba akola ki ano andu kati simanyi wanaasiya kyanga ali mu masi wamunaffe bamaama era dda nnyo bamaama bulungi bamaama mwebala okukkiriza okuzaalibwa mu kasujja kano kakati abo bamaama abazaala naye era mu ngeri ey'enjawulo bonna bonna yadde bamuzaala naye ate Nalongo leero kankwe ku sanitizer Andrew oye maama wo akuzaalira Mary bakulu bannaffe bano bonna bakyala nga bwe tusaba tutudde wano naye oyo yabazaalira ki abaana baffe tusanyusa okubalaba twebaza Katonda abatambuza mu ngeri ey'enjawulo mu mwenna byemu honarebo mujjuke mwebaza olw'emirimu gy'aweereza era gyakyaweereza mu paaliyamenti tubaagaliza okusanyuka obulungi nga muli mu alina bingi ebisanyusa naye kisinga nti nze nkwagala anjagala kakitalo kunjagala anjagala olw'ekisa kye nangera mwagala. Mukama yebazibwe. Amiina. Kale katwebaze Katonda ayinza byonna kitaffe w'omu ggulu tukusinza tukugulumiza kubanga era otukoze bulungi bw'otutambuza ne tutuuka mu kifo kino ate n'okusinga ennyo bw'oleese abaana baffe bano olugendo olwo oluwanvu Andrew n'abo bazze nabo okubatuusa mu kifo kino. Tukwebaza olwa Ssaalongo ne Nalongo ate olw'ekiseera kye babaddewo nga bateekateeka babiri ono olunaku luno lulungi kubanga ate bayinzizza okutukuŋŋaanya ffenna. Kyenva nkwegayira Mukama era oyongere okubeerawo mu buli mbeera yonna mu buli nteekateeka yonna n'ebyo ebigenda okuddirira. Leka abaana bo bano balabe omukisa nga bwe bayingidde mu kifo kino bawulire essanyu era n'omukisa gwo ate bana bafulume n'omukisa bakozesa ebyo ebigwanidde era ebisanyusa Katonda ennaku zonna. Mukama weebale olw'abazadde bano bonna abatuzaalira Andrew ate era n'abo abatuzaalira Maria. Weebale Katonda waffe kubanga gwe Katonda ow'enteekateeka abaana bano n'obayisa mu mutendera gwonna n'obatuusa kaakano kubanga bakuze okwetwalira engeri eno ey'obutukuvu. Nkwegayirira kaakano era oyongere okubateekateeka olw'obufumbo obutukuvu obugenda okuddirira. Mukama ekyo tukiyaayaanira tukibasabira leka babeere abaana abeesigwa abanakuwesanga ekitiibwa bulijjo. Bakulemberemu Mukama era obasobozese okubeera abawanguzi n'okukirawo era ffenna abakuŋŋaanidde wano okubeera abajulirwa otubeere okubasabiranga otubeere ayi Mukama mu byonna. Bakulembere era obasanyuse bulijjo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Soki oni esisi makambo ya barefugie arevante problème oyo nini watu balimutima ekomelanga baproblème alinaposela selisambo elonetina selino nolongandi notopa Satolika
Priscilla d'amour, looking at my video. La chérie, what you pense à tout? Oh, polimo maladike, pesananga isolo kolo. Kobo yanga teno kingo kufaye. Sakina mobali, sokina mobali. Polimo maladike, pesananga isolo kolo. Kobo yanga kale wala nyo. Ebizibu bambe bisebi kulewe, bikuyuse nyo moyo. Banda balaba bakujijenya, bizibu nyo kuwangula. Kalesiga menda katonda wange, ebyange abimanyi byonna. Kubanga jankuje kale wala nnyo. Wawunya nsije kale wala nnyo, wala nnyo. Wana wagenda wala no. Aliyamanyi Musangada Alikubendido Aliyamanyi Aliyamanyi Musangada Aliyamanyi Musangada Ulifuga desaba bendo bendo Aliyamanyi Omuganga rubega Musangada agambe yangu ombengo kusente wali yali amanyi obalubega olifuna ensimbi neweyagalapo wali yali amanyi kirubega bamukubira engalo nga gyokumba ali yali amanyi mukululubega olifuna ensimbi n'obupapu tewali yali amanyi omugagga lubega alifuna ensimbi laba tewali yali amanyi obaze ensalire entidde enkuluze bemabikako tewali yali amanyi Musangada olifuna ensimbi n'obupapu tewali yali amanyi omugagga lubega alifuna ensimbi naye n'abaako tewali yali amanyi anti mwe mutuwa ensiiba mulaba tusiibye tutya Erate banyabo musibye mutano banyabo bulungi banyabo mukulika amakubo tugayiseemu banyabo mwebale kwekuuma covid tukikoze abangi bakikubireko mu ngalo every day you are following me up, yeah, you telling me up, anytime I look at you, following me up, yeah, you taking me up, the way you want to take me slow, yeah, you killing me up, simple things I can do, you are telling me up. Wamuna fe banyabo Erade nnyo banyabo bulungi banyabo bulungi banyabo amakubo tugayiseemu nammwe mukulikayo mu saalwale abange twekubireko mu ngalo be bawaana kale ebitambala mbisindike mu maaso etudde ejjajja okuba abanyabo bannange mwebale kunyirira amiina bannange bawaana ffe twekubireko mu ngalo ez'amaanyi
Eradde basebo. Eradde nnyo bannyabo. Ye. Musibye mutya nno basebo. Ffe tuli bulungi ate mmwe muli mutya eyo. Tuli. Bannaye mwebala okutwaniriza n'okutulindirira. Kale eradde bannyabo. Musibye mutya eyo bannyabo. Nkaddamu mukulika amakubo. Abo okulisa amakubo ga bwerere tuleese baleete. Okyalaba okwanjula n'embaga.